Katonda waffe yeebazibwe. Ekitiibwa n'ettendo bidde gy'ali kubanga asaanidde. Weebale ggwe muganda wange ne mwannyinaze alaba ebigambo bino. Ate nkwebaza naawe abigabanako n'omulala, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Okusuubira kitundu kwebyo byandibadde bikola obulamu bwaffe, kubanga essuubi lye likuuma buli kintu kyonna mu nsi nga kitambula. Era omuwandiisi omu yagamba nti omuntu atalina ssuubi aba afudde newankubadde ng'akyali mulamu. Essuubi lye lireetera omuzadde okulera omwana okuva mu buto naye ng'akimanyi nti anaatambula. Essuubi lye lireetera omwana okubeera mu P1 naye ng'asigala akyasoma newankubadde akyabuzeeyo emyaka nga 10 okutikkirwa naye ng'akimanyi nti ekiseera kirituuka. Essuubi lye litwala abalwanyi ne balwana mu ntalo ne basula mu bibira nga balwana. Bamanyi nti ekiseera kirituuka ne bawangula. Olw'ekyo essuubi nsonga nkulu nnyo mu bulamu bw'omukkiriza n'omukristaayo. Naye ekisinga okwewuunyisa era ekisinga okuba eky'obulumi kye kino. Si buli ssuubi nti liba ssuubi. Si buli kusuubira nti kuba kwa mazima. Si buli kye tuteekamu essuubi eddala kiba kya mukisa. Era mu kitabo kya Tito essula ey'okubiri onyero 13 Bayibuli egamba nga tulindirira essuubi ery'omukisa n'okulabika kw'ekitiibwa kya Katonda omukulu era omulokozi waffe Yesu Kristo. Waliwo essuubi eritali lya mukisa. Waliwo alina essuubi mu boyfriend we naye ng'amusudde. Waliwo abadde n'essuubi mu bazadde be naye bafudde baweddewo asigadde yekka. Waliwo abadde n'essuubi mu mwami we naye kati takyaliwo. Waliwo abadde n'essuubi mu misomo gye naye nga girabika ng'egitakyamugasa. Bintu bingi nnyo bye tusuubira mu nsi muno naye nga si ssuubi lya mukisa. Bingi nnyo bye tulowooza nti twandibisuubiriddemu naye ne bitatubeererawo nga bwe tulowooza. Naye Bayibuli egambye nti waliyo essuubi ery'omukisa. Essuubi ery'omukisa kwe kulindiira okudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri. Lwaki ndiisa essuubi lya mukisa? Kubanga kkakafu. Era n'oyo eyasuubiza naye mukakafu. Lwaki liyitibwa ssuubi lya mukisa? Kubanga okulabika kwe kwa kukyusa embeera. Kubanga okulabika kwe kwa kukyusa n'emibiri gyaffe okwambazibwa ogwo ogutafa. Kubanga okulabika kwe kwa kuggyawo ensi eyo ne byonna ebigirimu n'okuteekawo ensi empya. Kubanga okulabika kwe kwa kuggyawo amaziga, kwa kuggyawo okubonaabona, kwa kuggyawo okulumwa, kwa kuggyawo okweraliikirira. Kubanga okulabika kwa Kristo kwa kuzza buli kintu bujja mu bulamu obw'essanyu era obw'obuwanguzi. Nsaba mu bulamu bwo obeere n'essuubi eryo ery'omukisa. Oleme okusuubira mu kintu kyonna eky'oku nsi kubanga kirikoma. Naye oteeke essuubi mu kudda kwa Kristo Yesu kuba kwe kw'okutuusa buli kintu kimu, buli kintu kyonna n'okukizza obujja, era n'okututeeka mu nsuubi ey'okuwangula ensi eno. Nsaba Mukama akuwe omukisa.